All right, thank you so much for watching, ladies and gentlemen. Gyosinzira okubanga otulabira. Nsanyusa okuba ate nga ndi naawe olunaku olwaleero. Mbadde ndi awo nga nzunga mu bwengula gye ngwiridde ku mawulire. Kyemmanyi most of you mubadde temunnagamanya. Of course, mwafunayo nze. Nze nasalawo emiggo gye bandi bakubye nga munoonya amawulire kabagikube nze kanga bawe. Wabula kyemba munyamba ogwammwe gwa kutambuza such that atasobodde kumanya gano naye agamanya from you gwe muweereze video ebisigadde bindekere. Oluvannyuma lw'okuspendinga ebbanga mu kkomera, Dr. Kano Kiiza Besigye ku lunaku olw'Emmande ennaku z'omwezi nga 23 bateeseteese okumusabira. Era posita eyo gy'olaba etambula ku mitimbagano. Holy Mass for Dr. Kiiza Besigye, all prisoners and the sick at Rubaga Cathedral, 23rd Feb 2026 essaawa 8. Ku ssaawa 8 lugenda beera lwa Mmande ennaku z'omwezi nga 23. Kano Kiiza Besigye bagenda kuba bamusabira kussa ne ba political prisoners abalala. Now, njagala owulirize bulungi nnyo. Ennaku z'omwezi nga 23, the same very day, lwe lunaku European Parliament lwe yawaddeyo neeyita gavumenti ya Uganda, neeyita obukulembeze bwa National Unity Platform, neeyita ba observer abali mu kalulu ka 2026 okugenda mu ttabamiruka okwogera ku nsonga oba oliawo ezibadde ziri ku tebo. Lwe lunaku lwe lumu. Era lwe lunaku lwe lumu lwe tugenda okubanga tusabira Kano Kiiza Besigye. Naawo kati wano we wali ekinyusi kya video njagala owulirize n'obwegendereza. Njagala owulirize n'obwegendereza, nze nabagamba ngenda bibaleetera. I'm still searching for the authenticity of this news. However, I believe it is true. Mbadde nkyali awo nga bannayuganda beeteekateeka okusabira Kano Kiiza Besigye ku Mmande. Ne tufuna amawulire. Ku mukutu gwa X, omukulu omu avuddeyo n'agamba nti Dr. Winnie Byanyima says she is ready to negotiate with the government for the release of Dr. Kiiza Besigye, who has now spent more than a year in detention. Speaking today, Byanyima also announced prayers organized with church leaders for divine interventions. Olukalabyako nenfa. Jukira nali nafadda kati nenziramu nenfa. Nti mukyala wa Dr. Kano Kiiza Besigye ate nga naye Dr. Winnie Byanyima avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti ye mweteefuteefu okwogerezeganya ne gavumenti basobole okuta baawe Kano Kiiza Besigye. Eno nno nsonga nkulu tulina okugitunulamu, era ensonga lwaki nkoze video njagala kuwuliriza ndowooza yammwe mu commentary section. First and foremost, Dr. Kiiza Besigye musango ki gwe bamuvunaana? Bamuteekako omusango gwa treason. Mbu yali ayagala kwenyigira mu kikolwa ekyokutugumbula, ekyokutirimbula Yoweri Kaguta Museveni. Kirabika mukyala we ye nga ye mu ndowooza yagamba alemerereddwa, abasajja bamusinzizza amaanyi, mweteefuteefu okutuula ne gavumenti eyagenda n'evuba Besigye okuva e Kenya n'emuleeta e Uganda emusibidde almost omwaka gumu n'omusobyo.
na buli kati omusango bajja mu kooti ne bagubuzaabuza ne bamuzzaayo ne bamukomyawo ne bamuzzaayo tebamuwa bail. Mukyala we avudde n'ategeeza eggwanga nti ye nga mukyala Besigye Winnie Byanyima mweteefuteefu okuteeseganya ne gavumenti eyasiba baawe bate baawe akulembera gavumenti eyasiba baawe mu bigambo bye nze saaliwo mbu yaliko muninkini we. Simanyi oba bituufu bannaaye bino simanyi oba bituufu naye nga kigambibwa nti Winnie Byanyima once had an affair with Yoweri Kaguta Museveni. Era mu bigambo bye tuwulira bye tusoma mbu oluvubuka olugogoofu Lukano Kizza Besigye gye lwava ne lubba Winnie Byanyima ku Yoweri Kaguta Museveni. Jukira nali nafadda awo nenfa nze ndiwo kuwa mawulire kati gwasigadde gattagatta oveemu n'ensonga. Ye omukyala agamba bannaye kimala nze kati buli kimu nkitadde newaddeyo okuteeseganya ne mwami Museveni bate baawange Besigye. Normally in any negotiation mu kuteesaganya konna waliwo kye bayita give. There is what you give and what you take. Now Winnie Byanyima waba agenda teeseganya ne gavumenti ng'ayagala bamuwe Kano Kizza Besigye ekitegeeza naye alina okubaako nekyawaayo basobole okubanga bata baawe mu negotiations ezo. Naye kati right now Munnayuganda alinganga nze nga ggwe alaba video eno kyetuwebuuza what is Winnie Byanyima going to give in bate Besigye? Are we likely to see Kano Kizza Besigye working with Museveni again after nga bamutadde? Kugamba there are so many questions lingering around that issue. Winnie Byanyima okuteeseganya negotiating with the government for the release of Dr. Kizza Besigye, who has spent more than a year in detention. The question is, Besigye we bamuteera ku nsonga ki? Omusango agukkiriza yaguzza oba bagenda kumuggyako charges teyazizza? So Bannayuganda beetaaga okumanya. We have comrades that have spent almost 8 years in detention nga bo bagamba kikafuuwe la abadan tetugenda kukkiriza misango gye mutussaako. A hero like Machete na buli kati ye yagamba it is okay kaneebaka eruzira, because webakuta first and foremost if you're given a presidential pardon kiba kitegeeza osoose n'okkiriza omusango nti bannaaye nze Kano Kizza Besigye nali ngenda kutta Museveni, era n'onarratinga nti n'abalala abaali mu olwo olukwe kwaliko so and so twali tuteekateeka. Besigye nno nayinza okera makya n'agamba just eno mpike example, sigamba nti kituufu. Asobola okera makya n'agamba bannaaye nze nzikiriza nali mu lukwe olwo twali twagala kutta Museveni. Yes nkikkiriza. Wali naani? Olaba wa mentioning awo nali noono, ono yalulimu, n'oli yalulimu, n'oli yalulimu. Okategedde. Otwogerere essaawa zino gavumenti ya Uganda evuddeyo n'ekakasa nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine anoonyezebwa musango gwa treason. Finally bamaze ne bakikubawo. Minister w'ensonga z'ebweru w'eggwanga, Minister for Foreign Affairs, State Minister, avuddeyo n'ategeeza Okello Oryem nti Kyagulanyi bamunoonya gwa treason. So omusajja yali mutuufu okwekweka, yali amanyi balina okukola buli kisoboka okumusiba, okumulemesa okutambuza emirimu gye. Naye nga ku Mande tugenda kusabira Kizza Besigye mu mbeera y'emu ne mukyala we Winnie Byanyima ateekateeka okuba nga asisinkana gavumenti bateeseganye ku kuteebwa kwa baawe Dr. Kizza Besigye. Tambuza video Wampita Simple.